Okulayiza ababaka ba Parliament eye-11 kuyingidde olunaku olwokusatu wakati mu kulabula eri ababaka ba Parliament abaaganye okugondera ekiragiro ekyokuleeta abantu abatono okubawerekerako mu nteekateeka eno bakimanye nti n'asirika amanya ekikere bakibikira kwa musana ne kikaaba ku nkuba. Mwetujidde ku mpewo ng'ababaka ba Parliament amanya gaabwe agatandika n'ennukuta L bonna bamaze okukuba ebirayiro byabwe ebibafuula ababaka ba Parliament abajjuvu nga n'abannukuta n'abamanya agatandika n'ennukuta M nabo nga bali mu kufundikirwa. Omwogezi wa Parliament Irene Kaweesa ategeezezza Kyabasa nti yadde ng'enteekateeka zitambula bulungi naye waliwo ababaka abagenda ne bammemba ba famire baabwe naddala abaana abato abasukka mu basatu ate nga kino kyagaaniddwa. Twakalayira ababaka 265 ennaku ebbiri ze tubaddeko kati nga nno olwokusatu tugenda tuleke tumalirize enkya. Ebintu bitambudde bulungi, emikolo gibadde gitambudde bulungi n'ennaku ebbiri naye nga tewali kutaataaganyizibwa okuggyako abantu abamu ababaka abamu abakeerewamu n'abalala abatawanyiza be babagala okujja n'abantu abangi okusinza be twabagamba. Tusaba ababaka abalonde bonna abajja bakome eddembe bajje n'abantu be twabasabye abasatu abawerekera. Amatandika okujja naddala abajja olweggulo nga bajja ne famire zaabwe nga bajja n'abantu bangi. Tusaba mukome eddembe mujje n'abantu be twabagambye. Tusuubira okuba tujja kumaliriza ku ssaawa nga 11. Oluvannyuma lw'ebbaluwa zino eziraga obwagazi akakiiko kano kagenda kusunsulamu amannya gaabo abaana ababayise mu kakuŋŋunta k'NRM okuvuganya ku bwa sipiika n'obumyuka bwa sipiika. Minisita omubeezi ow'ebyobulamu Robina Nabbanja Musafiri era nga ye mubaka omukyalo ow'Ekakumiro asazeewo olwokaano luno aluyingire. Minisita Nabbanja ategeezezza Kyabasa nti n'abadde akirowoozaako okumala omwezi mulamba era oluvannyuma mu kulayira ng'omubaka ajjudde olwaleero agenda kwolekera ekitebe eky'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM okwewandiisa mu abalina obwagazi mu kibiina. Bano abaliwo tewali alina sizinga yange oba deputy speaker okukubiriza Parliament. Ekyokubiri kulaba nga Parliament ne welfare y'abamembers eryoke. Ekyokusatu kukubiriza Parliament kulaba nga abantu baffe bafunamu mu gavumenti ye. Kuteeka gavumenti ku nninga kulaba nga ebintu byasuubiza ebikola ebyo si bisobola. Abantu okuli omubaka Muhammad Nsereko owa Kampala Central, David Bahati owandolwa West era nga yabadde minisita w'ebyensimbi omubeezi avunaanyizibwa kuteekerateekera enseene ebyenfuna, Thomas Tayebwa owa Luhinda North, Anita Amongo owa Bukedya, Jacob Oboth owa West Budama Central, Sako Robina Lwakojo owa Gomba West be bamu ku abo abasooka okulaga obwetaavu mu bifo bino. Niyo omubaka wa Parliament owa Buyaga East Eric Musana naye yeeyagaliza ekifo ky'omumyuka wa sipiika ayambalidde akakiiko k'NRM akasseeke olw'okwefuulira ababaka ba Parliament abeesimbawo ku bwannamunigina kyokka nga bawagizi b'NRM ne olw'okulekebwa ebweru mu nteekateeka ez'okulonda anaakwatira ekibiina kino bbendera ku kifo ky'obwa sipiika. Eri double standard yennyini bwabanga ekibiina kyatuula ne kikkiriza ne kigamba ba NRM Learning Independence mujje kyankwanzi tubasomese ne basomesa ideology ey'ekibiina okumala wiiki singa 3. N'ekyokubiri nga bamanyi primaries za party nga bwe zaatambula zaali teziri nnungi. Kati ogamba mbuno togenda mukkiriza alonde flaga bearer wa sipiika oba tumumukiza yesimbeko kati double standard. Kati ba independence ogenda bafuula voting machines nga mulina kyemwagala kuyisaawo. Omubaka Musa n'agamba nti bino byonna ebyakoleddwa bigenda kumalamu ababaka ba Parliament abali ku bwannamunigina amaanyi obutaddamu kwetaba mu nteekateeka z'ekibiina ky'NRM yadde nga gye bagwira olubege. Kati nebeerabira aba independence balina block vote yabe esi politics. Independent ina block vote yayo, opposition nayo ina block vote yayo. Kati opposition never independent never mukwaba ba NRM singa begatta tebasobola okulonda omuntu omulala owa pato gwe nabeeronze ate nga pato neerozinga. Kati eyo si politics ate nga eri double standard. Nze ndaba si kirungi ate tekiraga mbuno ekibiina kisazeemu bulungi. Ssemateeka wa Uganda aweddembe omuntu okubeera n'ekintu ekikye nga munnamateeka Ladislas Lwakafuuzi bw'annyonnyola. Omuntu yenna alina eddembe
okubeera n'ekiki katugambe nga ettaka ebizimbe ebintu ng'ebyo byonna tewali n'omu alina buyinza kubimuggyako ne gavumenti terina buyinza kubimuggyako kujjako nga kyetaagisa nga kiyamba abantu bonna katugambe bagenda kuzimbawo oluguudo oba railway oba okuyisaamu emiti gy'amasannyalazi oba payipu z'amazzi ebintu ng'ebyo naye gavumenti ettaka eryo erina okuligula. Omukulembeze w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change Engineer Patrick Amulyati Oboyi ayise omubaka wa Parliament ow'Emalaki era munna FDC Dennis Oguzu amusinkane olw'okulemera mu lwokaano lw'okuvuganya ku kifo ky'omumyuka w'omukubiriza wa Parliament ey'e11 yadde ng'ekibiina kyali kyamugaana. Omubaka Dennis Oguzuli awakanya ebyasalibwawo ekibiina kye FDC ekyasimbawo omubaka wa Parliament owa Mawokota South Yusuf Nsibambi avuganye ku kifo ky'omumyuka wa Speaker wa Parliament kyokka nga Oguzu agamba nti kasita bulijjo okuwakanya emmandwa tekusongoza mumwa. Amulyati Oboyi agambye nti ng'ekibiina ono bamuyise mu bwangu abannyonnyole ku kusalawo kuno ate ng'akimanyi bulungi ti ekibiina kyayita mu buli ntegeke yeetaagisa okulaba nga kisunsula abeegawanyiriza ekifo. We have our two candidates, the Honorable Semujo Nganda Ibrahim, MP Kira Municipality, and the Honorable Yusuf Sibambi, Honorable MP for Mawokota South Sequency. The emergence of the Honorable Oguzu Lee is certainly like throwing a spanner in the work, and I have engaged him to drop his intentions to run as a Deputy Speaker. In case he decides to go on his own without the blessing of the party, then this will turn into a matter, and this is not a matter that I intend to discuss on air. It is going to be an internal matter resolved by the organs of the party. Omubaka Dennis Oguzu Sabiti ewedde yategeeza bannamawulire nti yadde ng'ekibiina kyasunsula abaakyo naye ye entebe y'amyuka omukubiriza wa Palamenti ya Uganda agyetaaga ate nnyo. Ebyokwerinda binywezeddwa ku ttendekero e Makerere oluvannyuma lw'abamu ku bazadde b'abayizi abali mu kutikkirwa okujeemera ekiragiro ekigaana abantu abangi okwetaba ku matikkira gano okwewala okusaasaanya ekirwadde lumiimamawuggwe. Abazadde abamu newandibadde nga tebaabategekedde bifo wa kutuula naye basigadde bajja ku Yunivasite Makerere abamu balabiddwako nga beenyoola n'ab'ebyokwerinda nga bagamba nti ekiseera kye babadde beesunga tebayinza ate kuviiramu awo kaakano nga kituuse. Abamu ku boogeddeko ne Kyabbasa bategeezezza nti babadde baagala kulambula na ku Yunivasite n'ey'e Makerere nga bamu babadde tebatuukanga nayo. Leero Makerere eyingidde olunaku olwokusatu nga etikkira abayizi mu matikkira agagenda okulungula ennaku ettaano nga abayizi abakuguse mu by'obusuubuzi n'obukulembeze mu bango erya College of Business and Management Science abakuguse mu byuma bikalimagezi abakuguse mu by'okujjanjaba ebisolo be bamu ku abo abatikkirwa olwaleero. Abayizi 1,255 be basuubirwa okutikkirwa nga gwe mugatto ogwo era ng'omumyuka wa Ssenkulu wa Yunivasite e Makerere Professor Barnabas Nawangwe asinzidde ku mikolo egy'olwaleero n'alabula ku bwegugungo obubeerawo ku ssettendekero ez'enjawulo n'agamba nti buttattana embeera y'ensi. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nate bazzeemu okwogeza bannayuganda obwama bwe baakubye ebirayiro mu ngeri ey'amatankane nga kalunsambulira yavudde ku biwandiiko bano kwe balayirira okukubwa mu lulimi Olungereza ekyalese abalonzi abamu nga babuusabuusa obusobozi bw'abakulembeze. I will be a faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will be deserve, protect and defend the Constitution, so help me God. But swear that I will not direct and indirect communicate or serve to any matter to any person which shall be upon under my consideration, or that all come to my acknowledge in the discharge of my office duties exactly as my be required to discharge
of my office duties, all as might be dispensally permitted by the President, so help me God. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa rugby mu nsi yonna kironze South Africa okutegeka empaka z'ensi yonna eza rugby World Cup Sevens ez'omwaka ogujja 2022. Empaka zino zigenda kubeera mu kibuga Cape Town era zaakubaawo okuvanga mwenda okutuuka nga 11 omwezi ogw'omwenda nga zaakwetabwamu ttiimu z'abasajja 24 n'ez'abakazi 16. Mu kiseera kino ttiimu z'abasajja okuli 8 n'ez'abakazi 4 zaakakasiddwa dde okukiika obutereevu mu mpaka zino era ebifo 16 bye bisigaddewo eri ttiimu ez'abasajja n'ebifo 11 eri ttiimu ez'abakazi. Uganda Rugby Sevens yemu ku ezo ezirwanira okukiika mu mpaka zino era nga kinajjukirwa nti Uganda yaliyo mu mpaka z'omwaka 2018 ezaali mu Amerika ng'okukiika mu mpaka ezo Uganda yamala kutuuka ku luzannyo lw'akamalirizo olwa Rugby Africa Men's Sevens. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Kasujju Lubinga bw'abanga asumikira kabaka era amufalaasira okukola obulungi emirimu bw'amaliriza ebyo olwo n'alyoka amukwasa empiima Nalwangala nga ke kabonero k'obulamuzi obutuufu eri abantu ba Buganda. Kasujju Lubinga ng'akwasa kabaka empiima eno Nalwangala assaako ebigambo nti kwata empiima eno kaba akabonero akategeeza nti abantu bo bonna onoobasaliranga emisango gyabwe ng'ogoberera amazima gennyini awatali kusaliriza. Lwaleero ennaku z'omwezi ziri 19 omwezi ogw'okutaano ogwa muzigo omwaka ogw'2021 bwe lwali bwe luti mu 1997 gy'emyaka 24 egyakayita ekisaawe ky'okuyimba kyakubwa omuggo omunene omuyimbi ow'erinnya Livingstone Kasozi yava mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma lw'okumala ebbanga nga mulwadde. Livingstone Kasozi yagenda okufa ng'akoze ekikolwa eky'obuzira ng'alangiridde nti akabaate kajja n'ayoolebwa obulwadde obwamukenenya nga ye yali omuyimbi owookubiri okukikola ng'atambulira mu buufu obwa Fire Bongole Lutaaya. Livingstone Kasozi we yafiira ng'atabaganye wamu n'okuddingana ne muyimbi munne Amani Basudde we baali baafuna obutakkaanya mu myaka egyali giyise ng'ezimu ku nnyimba za Kasozi mwe muli Duniya Weeraba, Nalweyiso, Naiti, Jessica Nababi, Gwe Musika, Kandebere Mudondo n'endala. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Omukubiriza wa Palamenti ya Amerika enkulu Senate Nancy Pelosi alidde mu ttama asabye ensi zizira okwetaba mu mizannyo gy'Olympics egigenda okubeera e China olwa gavumenti ya China okwenyigira mu kulinnyirira n'okufutyanka eddembe ly'obuntu bibe byakwogera kati ng'omusaza Agulesiyani teyakuliirako bantu bange. Nancy Pelosi agambye nti yaddenga abazannyi bo basobola okubaleka ne bagenda e China ne bavuganya mu mizannyo gino egy'Olympics naye bapulezidenti bonna ab'ensi ez'enjawulo basaanidde emikolo bagizire ensi esobole okwogeza eddoboozi limu eri abasibira mu bbwa b'e China. Munaddipi Nancy Pelosi agamba nti engeri abantu abavuganya gavumenti e China saaka ab'amawanga agamu n'eddiini ezimu gye bayisibwamu si ya buntu n'akatono nga bayisibwa mu ngeri y'omunaku yamala ebibamba obwana bw'emmese bwe bukuza obwembwa. Omukyala Pelosi agambye nti ensi erina okutunuulira n'eriisa ejjogi ne bapulezidenti b'ensi bonna abanaagenda e China n'abo abongera okukitiza ne China nga bwefutyanka eddembe ly'obuntu. Agambye nti abafuzi bonna abanaagenda e China ensi terina kuddamu kubawuliriza singa baddamu okweyogeza ku by'eddembe ly'obuntu. Agavoda mu kunoonyereza wano ku Kyabasafama gaagano. Mu mawulire ag'ebya saayansi abakugu bakawaŋŋamudde bagambye nti okubaliga kweyongedde nnyo mu baagalana ng'omuze ogw'okubaliga mu bufumbo gutuuse ku bitundu 2 ku 100 so nga ate bwo obukuusa mu baagalana abatali bafumbo butuuse ku bitundu 7 ku 100. Abayivu abasookera mu kukozesa ebisududu byaffe n'okusanirira enviiri mu buto okunoonyereza okwa luno bakukoledde ku Eastern Connecticut State University mu America ne balondoola abantu abasukka mu 200 okuli abafumbo n'ab'ebiti ebirala. Ababangufu bakizudde nti abafumbo n'abaagalana era bongedde obuteesigaŋŋana nga kaakano bangi ku bali mu mukwano baba basuubiriza abaagalwa baabwe okubaliga ekintu ekyongedde okutabula abantu bano mu bulamu bw'omubiri n'obw'obwongo.
Abadde namuzigo w'okunoonyereza kw'omulundi guno Dr. Madeline Fujeri agambye nti obubonero obukulu obwoleka abo abateebereza abaagalwa baabwe okubaliga mu bakyala kwe kubulwa otulo ekiro ate olwo ne babongoota emisana so nga mu baami kwe kwettanira ennyo okwekatankira omwenge n'ebiragalalagala ebikyusa obwongo.